Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Tukwagala nnyo yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba. Eno bagiyita There Is Still Hope. Erina bassista, Tishi, Testimony, n'emikutu emirala osobola okugendayo gwe yasasula school fees. Kitundu kyakubiri eky'olunaku olwaleero. Tukigulewo n'okusaba. Mukama tukwebaza olunaku olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatero. Oyo mutukuvu tuluŋŋamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amina. Kale ndowooza katugende mu ggwanga erya UK gyemumanyi nga Great Britain. Oba gye tuyita muli amawanga agalinga ana Scotland, Wales, Northern Ireland ne Bungereza yennyini. Kakati wiki ewedde twavayo ne tukugamba gavumenti yayise etteeka eriwaliriza buli muntu yenna ayingira UK n'ali mu UK okufuna digital ID. Kati digital ID eno n'aba simplifyingidde erinnya lyayo. Oba toyagala giyita digital ID, giyite BEAST system. Osobola ogiyita BEAST system. Kikyo kyennyini erinnya lyayo ettuufu. Lyeru yennyini. Ate batuba n'abantu tebagala leeta linnya ttuufu. Balina kutukyusa bukyusa. Balina sugar coating erinnya. Bakubikkako kwegamba. Babikkako kintu kireme bakanga. Bakanga nnyo. Kireme balumya mitima. Baleme beeraliikiriza. Bwe bagamba nti BEAST system. Omuntu agamba nzita. Isikaaki. Nzita. Oba omufaaka nfe. Kasaake BEAST. Agamba eno ye maaka yennyini. Akati balina ki okifunirayo akanya. Okagamba akalungi. Akatagenda kukanga. Akalabikanga akakuyamba. Akonaga kati tufune ki? Digital ID. Digital ID. Naye ng'erinnya lyayo ekkweke. Nti BEAST system. BEAST system. Kyo bayita okulya n'okukombesa. Okitegedde. Kakati gavumenti yo yayisiza etteeka. Kyabuwaze. Kyampaka. Munnansi n'oyo ayingira ensi eyo. Kati bo beekwese nti kigenda kuziyiza bano abayingira Bungereza mu bumenyi bw'amateeka. Naye nga si kyekyo kuba abano abasajja tebasobola kujja direct. Ebintu bye bayitawa mabbali. Kati bannansi tebakisanyukidde. Era gye buvuddeko awo beeyiye ku nguudo nga balaga obutali bumativu nga bagamba no digital ID. Nti tewali wano okubeera na digital ID bagiganye. Tebajagala. Naye nze nabasaasidde era ne mbasekerera. Ate lwaki? Si tebasobola kugikyusa. Omuntu yeekalakaasa ne gavumenti neba n'emirembe. Andi waliwo ekintu kyosobola okwekalakaasizaako. N'ekintu ekiri mu Bayibuli. Okwekalakaasa kwaffe kuba kwa kusiiba na kusaba. Okitegedde? Ekyo kiri bibiriko. Nti akabonero k'ensooka alina okujja. Bwe kiri. Kati gwe n'ogenda mu kusaba n'okusiiba. Okunamira muzibe. Nti oba anaakula. Agenda alaba ki? Kati kyekyo bannansi ba UK bali kwerimba. Bali mu kwerimba bwe. Baagala tebaagala bagenda kwembuleesinga digital ID. Na wano ewaffe buli ggwanga. Buli nsi wano wansi w'enjuba mateeka. Oyagala toyagala. Lwakuba nti engeri gye bagenda ogireetamu yegenda okuba ey'enjawulo. Egenda kubanga ya buli nsi egenda kubaako kyekwasa lwaki egireeta. Kituufu. Ate n'obudde buyinza okuba obwaki? Obw'enjawulo. Naye nga at the end of the day buli ggwanga ligenda kuswitchinga digital identity. Lwaki bano abasajja abeesibye ku digital identity? Awo wali ekibuuzo. Baagala tufuula robots. Zino digital identity zigala tufuula robots. Eziwedde emirimu. Mateeka. Just muntu kuba naka ID. Soko banna UK nga bali ku nguudo mudakiika emu katukutwala e Bungereza soko otuukeyokko olabe bannansi aga bannaye kyo bannange sisino lwaki mutusibake naye nga tewazi bayiza kyusa mudakiika emu katukomewo
kale kulikayo mu UK eyaffe Ennyonyi Edduka Speedway bannansi balabi bakutte ebipande bawanise bagamba no digital ID ati balumbye ekitebe ekyekibiina ekiri mu bufuzi mubuyinza saabwe enyalemu yeeyo gye balumbye bagamba mmwe abali mu buyinza kiki kye mwagala oyisaawo lwaki mutugira ne mutubanga ebintu tusomala okukkiriza sitaani abakozesa temumanyi teno sitaani talokoka tumala okukkiriza sitaani abakozesa tumulina okuzibuka ku maaso ng'ogeno ogamba sitaani lwaki okkiriza sitaani abakozesa kati sitaani olowooza akola kyatuna butundu kale ate ekirungi kyeyo amateeyo teri tiya gaasi eyo teri tiya gaasi ate wali gwe bakubyeko tiya gaasi amawanga yenjawulo eriwaawo wano mu Uganda singa breaking news zolabamu 10 bafu babaleka mukola bye mwagala yawakasamulete effujjo awo poliisi ejja naye ate esooka okugye banabbatiwe mawanga go poliisi okujja n'emmundu era okuba amasasi guba gususse ow'omulamuzi wano nenkolako nenjasamula gwasimuzi bazijjayo baleeta baziyita mamba mu nsi yonna poliisi za Africa zezisinga okwenjera n'emmundu zenjera ziri poliisi z'amanga agakula omuserikale abaana birediyo koolo bye mpingu tiyagaasi biki asobola okula n'emmundu naye tete si nti ogenda mu training weeks bbiri nga bakuwa emmundu suspect over ene waffe kigala ku mutwe eno Africa ene waffe kigala kyokka kyekikulya eno biralamu ate ekituuka kukula ebyomuddugavu Africa waliwo okujja n'okomba okomba esowaani akati nze nabasekeredde tewali kyebagenda kyusa naawe mulokola aliyo kankubulire kino leero tewali kyoyinza kyusa tewali ku byawandiikibwa manyi batutugamba esala y'omutuukirivu eyinza byonna tetusobola kusazaamu ng'esazaamu ebitali mu kwagala kwa Katonda eyinza byonna naye ebiri mu kwagala kwa Katonda newoosaba mala biseera kakati kino kiri bibiriko kyawandiikibwa kirina okubeerawo kakati gwe n'ogenda mu nnaku 5 mb'okyuse mbu digital IDs zireme kujja mu ggwanga ly'olimu yeesonyiwe biveeko buvi tomala na biseera saawa zino essaala esobola okukola ate nga gy'oteekeddwa okusaba eryegi eryemu Mukama nyamba onkuume nkiyitemu Mukama nyamba onkuume nkiyitemu tewali saala ndala gy'ogenda kusaba ate asasobolera ddala kubanga Luut yali wakati mu bibuga ebyo bibiri Sodoma Gomora nga biri byagwagwa wala naye ebbanga lyonna lye yamalamu yavaamu nga ye ali pyuwa ng'atuukiridde Misa Shadraka ne Abedunego ne muganda waabwe Daniel bali Babylon bbanga lyonna batuuka kuvaayo nga teri avunamidde ekibumbe kya Nabukaduneza kituufu kitegedde byaliwo byasoboka bikyasobokera ddala ekyo kituufu nnyo yali bw'ogamba naye tugende mu kusaba n'okusaba ennaku 8 simanyi the mark of the beast ereme kujja mu Africa manya mu Uganda muganda wange oba obadde mu kisiibo ekyo sooka ofulume ebweru noonya wali adduuka yegulire kukokunywa gulayo kijuisi oliwe ku mutima yuwayo sitaani aleme kutta ng'okyali bayinza okutugumbula instructions eyo gye wafuna yabwa setaani si yabwa Katonda ayinza mutugumbula ajja kutulira mu nnyumba okitegedde kino tekigenda kudda mabega kino kintu kyongera bweyongezi zino digital ID mind control beast system
They want to control your minds. Kituufu birowoozo. Kati UK bo abagambye atezigenda kubeera connected ku smartphone. Olina okubeera ne smartphone. Kati eno kasitaba connecting a digital identity ku smartphone yo. Tokyagiragira yegenda okulagira. Yegenda gamba kati genda wanene. Genda wanene. Ovuddeyo ku mulimu. Yes. So ogendeko ku bukinaakuka. Naye nga nkooye nnyo. Tofaayo. Laba osomagire mu ntebe. Oyimire omwendozi. Ebyokusaba biveeko. Naye kasoke naabe nsabe eddakiika wadaaga naabawodda osanga TV bagiragidde dda si smart ziri kakwe ziri TV ezali smart ziri kuggwawo kati zino TV eziri smart nazo zigenda kubeera connected to digital ID automatically. Kwegamba mwaga okutyawo ku njiri. Kyaliko njiri. Omutima gusooka kugamba sooka ogendeko ku kino ki TV ogenda otuuka eyo ajjaja nga bayiyeeko dda. Olunabe. Kubanga yetegereza. Naye ensinga enyonoonese. Erengira le. Okimalako. Ensenombi banna. Okimalako ku mulimu gw'onyumiza banna. Waliwo kifirimu kye nalabye. Naye ensi eri wicked. Naye njagala kola paati tunga wekinaggwa. Kubanga njaga omanyi bino ebintu ebintu bibi nnyo mu nsi biraga abantu bakulabako na paati 1 nebakuleka ng'otakuyomba ne TV abasiru malimaagatekako paati 2 nebakuteka ne mu mbeera ez'okubavuma ate ng'olina obbalinda okitegedde. Kakati bana UK berimba. That's wastage of time. Ono na biseera. Ne banagenda bona kungulo ne beyambula. System tegenda chuka. Tewali kigenda kyusibwa. Kankubire kati buli ekijja tekidda mabega. Kigenda bugenzi mu maaso. Ekyo olina okutegeera. Kitegedde. Kitegedde. Dalozo babulungi Revelation 13. Ekulaga beasts mega. Didi ey'omumazzi n'ey'okunsi ey'okunsi yekolera ey'okuki ey'omumazzi efuna instructions okuva mu eyo beast yo ani osoma agamba waliwo beast eyali eva mu mazzi bwe kiri erina kimanyi honi zimeka otoyesita kati zino zi beast z'okunsi zino bakozire ba false prophet. Kati wetuga false prophet tumanyi church yokka tumanyi kanisa tuna false prophet mu medical mu byebulamu false prophets mu medication mu byensoma amanyi ekituufu ninasalawo batwale ekifu wena abeera false prophet eri kati ffe twakuba nti twalowooza mbu bali mu church mwokka kati Bible weyagamba nti a beast from the earth yali eyogera kuba false prophet abagenda okuba abatambuzi b'enjiri ye beast eri wosoma beast eyava mu mazzi yawa obuyinza kati oli sitaani agenda yimusaba agenti be ku nsi kuno batambuze enjiri yoli mwenyininyini kabatuma nkitegedde bulungi muganda wange oba oli mawanga ago twagamba dda pulaninga twabagamba munayo pulaninga lowoozaako ewaka ebintu tebinakola ki otherwise muganda wange teri kigenda kudda mabega olyankuliraga banza kakati nze digital ID ngenda bivaako oli muganda kakati oweerimba teri kidda mabega kino kigenda bugenzi mu maaso teri sala gyogenda saba estopinge sitaani byali kukola nga biri mu byawandiikibwa naye mukozi kati alina otuukiriza kituufu nnyo wali tolina sala gyolina kusaba Yuda Isikaliyooti aleme kutunda Yesu nti ate mwambulako ogw'omwoyo ogw'okumulyamu olukwe waba agenda mu bakabona aziba amaaso aleme kubala biri byali biwandiike binotuukirizibwa kati na wano bino binotuukirizibwa mateeka oyagala
kakati kyolina okukola genda ofune enkolagana ne Katonda ajja kuwa instructions. Leka kano tukayiseewo mu Luzungu kuba Oluganda ndabe nga lugenda tutawanya. Revelation 17:17. For God has put in their hearts to fulfill his will and to agree and to give their kingdom unto the beast until the words of God shall be fulfilled. Paka nga buli kyeyateekateeka kituukiriziddwa. Kati tutandise kati abanayuke balimba na wano sige akubula ekige kyalo sigenda kujja akuba bintu bya ankomewa akwante kati wali mu Africa tukyali free okyasobola okugamba sijja genda ate njabeerawo kale saa kigenda tuuka kati nga UK togenda kusobola kufuna adde 10 togenda kufuna musaala togenda kutambula entambula zaabwe za kaadi togenda sobola kutambula TV bajja zisalako masimu bagasaleko byonna bisasula ogenda kubanga olina okukkiriza digito akasafa ntunayoko obugaali tunavuga obugaali atowa ati buli boda bajja giteekako poliisi district ate bugali boda za district oli kuyingira buyuka ova Jinja wali ku Nairo nga bakuteekera ate ekikwogerako muganda waffe nti ogenda bataata nyala buyukwe naye tewagala nti anti kati national ID nagireka ezo ziri invalid ojjayo nesumayire ennene ki national ID amanyi fuwafu tulina national ID ke waffe waduga mzeeyo manyi bintu bino byakubanga ate manyi eno system ya beast temubanguzi national ID yaffe yeyo system ya beast tebalyanguzi national ID muganda wange eno system ya beast tebalyanguzi teri kulyanguzi ili labira kuba electronic katolaba agamanga agakula kwa tukyali mabega Africa bajja zimba bound bazimba gundi nti oba okulosinga oteekamu kaadi weti nekyegula n'okulosinga kaadi ebintu bigenda kubeera bwebintu yes wayongedeko mu offices eziri developed nawana mu Uganda mweziri oba olina wagala yingira osobola yimira ku lujja olwo ne bukya nobeera oba tolina kaadi kati wabawo akantu okwata kukwasa kaadi woti n'otunuza mu kantu kale olugi ne lweggula ne kalidinga gundi information yo yonna buli kimu fingerprints byonna endala zirina fingerprint okola bwoti oteekako woti kitegeera yeggwe kati gwe newojja n'oteekako kikakala bukaabi omubbi alamu mujje munyambe yes kati n'ekirala abagamba nti digital ID bikisigera zitwala kati kankubuuza ekibuuzo kimu kyengenda okukulekera mumbuulize woba ali okute ku smartphone watandika dda process ekkiriza mark of the beast ajasinga smartphone ingirako sina kyenteekamu kyamaanyi fingerprint face mask maya face unlocking ezo system ebbiri za beast ezo ngenda kuddayo ku mapesa kiddamu nalekedde YouTube yo nkiddamu woba olina smartphone ate mapesa ganatuukisana nabo tegakyaliwo bagenda bujjawo mapesa bali they are modifying system bagitandika mpola tebasobola kuva waggulu bwekiri kati bagenda tuka ekiseera mapesa eveewo batukisana zino smartphone ziveewo balireeta ndala tudde ku za Bill Gates beast phones zezijja bazita beast phone Alezo zigenda kubeera mu modified okusinga ku zino zigenda kubeera connected UK banansi ze bali kuwakanya ebyo ze bali kuwakanya ezo obanga tofunye eyo simu bakwata smartphone yo the option B linkinga ku ne bakuwaka linki utapinge kati nobanga oli niya tonjeyo nga nyo service paka era kijja kuwaliza ofune eri esimu
oli agambo namwe kano segede kakati nzirayo kucha smartphone oba olina smartphone bwe kiri nga wali ogikozesezzaako wadde wagirekeraawo ate kati gwanda bondabira kuki ali ku smartphone system ya mark of the beast oba gye tuyita beast system watandika dda process egikkiriza omuganda kyayita enkola y'ensolo. You have unknowingly, ignorantly accepted the process of the beast. Atogawa jamu ebiwowoolo. Soko nedda si ebiwowoolo. Kubanga wetwogera ku mark of the beast. Abantu balowooza bagenda kiwandiika mu face. Bamanyi mukaaga bwe. En technology. Bintu bya bwongo. Nga technology eyo akulira zi alien beba senior advisor b'omukulu beba professor era be batambuza ekintu zi alien njagala okimanye nti buli development eri ku science ejja alien ye kabaka waazo bazireeta buli kyola nti balina kye bavumbudde kye bongeza mu technology ekipya aliens ze zikulira ebyo Oshagede. Naye ogenda bigenda ebyenda bikwegunda nene. Tolaba nti nokwakumacha. Muchachi tebasobola kubuulira bino. Wali pastor atya. Abantu bote bajja kuwaya. Mujafu. Wanyi bulungi ojja dayo n'ekimu. Naye wano tewali kakochi. Kibbo. Ate bwengizikiriza. Nga ndi mulokole. Wamanyawo. Ate bwagizikiriza nga aga ndi mulokole. Okuzikiriza ki? Olenga agamba kuzikiriza. Genda. Kati waza. Kamale point yage. Mbuzabuza. We bile bintu nagamyo seka okaba. Binyuma. Bate mogena seka awalala okabe. Kubanga ge mazima agakola agakaawa. So tubabula ebintu bye twalimu. Unveiling muli kubikula. Kati zino smartphone zolaba zino. Nzirabira ddala zino. Webanga erina system ya fingerprint. Ng'erina system ya face unlocking. Kirizagaana watandika dda okukkiriza kye tuyita beast system. Lwabutakkiriza. Lwakubanga tonnakitegeera. Badde tonnaba kibikulwa. Era nakati kikyakulumya omutwe ntya. Kubanga kakati nze biboogerako simanyi digitali sizirina. Simanyi biki sibirina. Just. Kati omwana watandika okusoma. Primary. Yes, sir. Focus ye yonna nawe omuzadde eri ku results za P7. Niwe omutwala ku ssomero tebamutwala mu P7. Balina mutandikira mu baby. Kati baby mirandira. Baba balina omusimba. Egimuwagala. Atuuke ku kiri ekimututte mu primary level. Teri kirala kitwala mwana mu primary level. Nga certificate. Kituufu nnyo ya P7. Bwe kiri. Era singa wabaawo engeri yonna nti asobola ogifuna nga tagenze mu gano ga kilaasi. Eyo gyeyetanira. Yandigenze bugenzi direct. Alali ne sitaani waati. Amaaso ge gonna gali ku maaka of the beast. Naye tasobola gireeta direct. Kati alina emirandira. Alina okusooka osimba emizi. We tuba tuze mu kilaasi. Bwe kiri. Zino zi fingerprint. Nezi face unlocking. Tugambe ze top class oba P1. Tegeza twabadda mu baby. Tuli mu P1. Twangira P1. Mpulira. Oshagedde. Etsebo. Kati zino zi digital ID. Tuyingidde ekyokuna. Kati batubuusiza tugenze mu upper primary. Bagita upper primary. Kuba lower primary ekoma ku kyakusatu. Tuyingidde ekyokumeka ekyokuna yenga tuli bagezi tubuuka n'ebibiina tutandise okulamuza Piero Yunebu naye kuwagabuwa toweesunga Piero kusanga ng'oli mulamu toyina dene asani
Yogala ebibuuzo by'ebikaluba. Nsibe bulungi. Adduse. Nayiza sigala. Wow, binti. Binti tayiza sigala. Agaye Mukama Katonda wange. Sebo, ebibuuzo byabyo ne bikaluba. Muganda wange. Eweesunga. Ani obuuza byayina ye Great Tribulation. Ye Great Tribulation. Kati awo no balina okumakinga. Okuyita ebibuuzo byo Buganda wange F9 ziri awo. Bagira kuwa F12 wakuba teri. Kati tuyingidde. Manyi P7 twakolanga zi trial test exams, beginning of term, mid term, end of the term. Yes. Examination paper 3. Term egera kuwawonga mutude setting nga 8 ku 10. Bwe kiri. Kati tutandise okutuula set. Kati tuli mu set. Eniyinza okubanga ye set esooka. Yatugezesa. Alabe. P7 onogisobola promotion exams. Waliwo ze tutya preparation. Kati UK ekyo kye balimu. Batandisa beginning of term. Bali mu beginning of term. Naye bagitidde. Ekaluba. Mkambwe. Nzibu muko. Kati wano ogenda okuyitira promotion exams ye digital. Oba okugwa kwe kuddayo okubonaabona. Tuwezi ogenda ku accessinga. Ekyokoleke. Promotion. Digital ng'ogenda mu kweyagala. Digital ID. Ye promotion exams. Nti gw'obiyise. Ekutwala mu P7. Katonda. Okubonaabona. Kasanfuna promotion. Entwala direct. Mukubonaabona. Ekutwala mu center ya business system. Lwaki tuva wano? Bantu batandise okudduka. Wano. Naye nga ge mazima gakola ki? Abantu bakufune Kristo. Batudde. Abamu batudde dda wansi. Ekiddukiro kyo. Lagalaga omwana nyonoonedde olunaku. Gende wa Yesu ajja lutereeza. Kale muganda wange teryasobola kukuyamba mu bigambo byonna bitwogedde okujjako ali omu yekka bw'ati yayinza okuyamba nga Mukama waffe Yesu Kristo. So gwe atanabakukiriza Kristo muganda wange gye tugenda tebigenda kubeera byangu. Sobera n'ono Munazaaleesi kubanga obulokozi buli eri yekka yatulokola ate n'asobola okuyamba. So ddamu ebigambo bino osobola okuba ng'oyambibwa. Yenna wali ku TikTok muganda wange todduka. Binti todduka. Ogalogera kuddukawo. Sooka ofunde Kristo kubanga kirimu okugamba. Essimu enyini gy'ogamba mbunziruka be bagifuga kubanga niza okumugamba ate n'agira Maaka otambula nayo mu nsawo agamba n'enfa atambula n'ekimaaka gigira gwe tuva Yesu kwebaza kubanga nkyali mulamu nkwebaliza ddala obulamu bwange ekigambo kyo ekikwatagana n'Obwakabaka nsazeewo mutima gwange okkirize gwe Kristo omulokozi wange onyambe saasire n'ebyo tugenda okuyitamu byonna ompenga amaanyi n'ekisa olw'okuwangula. Amiina era amiina ddala. Kale katwetoolemu eno Maaka eddusizaawo. tebasobola sigalawo. Kale ndowooza katwetoolemu katono atudde n'ekitundu kijja kubeera kyakusatu. Kati kino ekitundu ekyokusatu ate kikwatako nnyo bwe kiri. Tugenda kulaba ku bubonero obulaga nti obulwadde obukuluma bwansi ya mwoyo si bya ddwaliro. Era ezo sente onoona za bwereere. Waliwo obubonero nga lekera okwonoona ssente totawaana olwo luseke sitaani akusembyemu oluseke. Obulwadde obukuluma ensibuko yaabwo yansi ya mwoyo.
otegeera otya awo tugenda katubajjeyo muki mu kweraliikirira okungi sooke tubazeeko omusuubi kale ndakirekeremu katukomewo weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.